Omuntu yenna alaseneza omwana Kadama oba omuntu ali e Bulaaya ayetaga afenga abuya na kikolimo kyanjawulo bafenga babuyana sikulimba nti e Bulaaya teziggwayo ate amanyimbo mumulonda nnono tosobola kukwata musajja gwe wazaala mu baana noba tewamuzaala munenga wamwagala kabaganda tugamba newosuza olumu okola ki obalawo nogamba nti kamufumbire kamuweereze mwogo emivundu kamuweereze amapaapaali amafu kamuweereze ki baganda bange obuliro otya bw'olikomawo ensi ekyuka nga tonnaba kusindika mapaapaali na mawogo muvundu sooka omusajja ojjukira wayakwebakako kubaze saga tunulye bino timaasitanti oba sisitanti etuveeyo mukyebire mu yate ntikyabaddewo era bakikoze abantu mutwitinga mutyaba ex bammwe ye ex omwagaza ki woba omuvinze ono yes bwoba olyoke ex omwagaza ki ekyokubiri ne waba ex waliwo ba ex ne waliwo ex kuba nti mulinamu omwana tata w'abaana nakyo kyawukana kati bw'anaafa nga bagamba mama abana abanaaliwa ng'ojja ng'ovaayo gwe yamulangire ebyo ebigambo wakati ekyalo kyamutegedde nti musajja munaku nnyo okutuuka ku ekyo ekyokubiri okwogera nnyo si kwe kumanya ate akamanyiiro n'okumanya biba byawufa abantu abasinga baganya okumanya okwawula akamanyiiro n'okumanya kati ono omukyala munnaffe fenna tuli bakyala nange nze nnyini omukyala ali wano nina ex yes nange ninaba ex benazaalamu omuyisa otya ex gwe wazaalamu nze njogera nabo bulungi nnyo tuli bulungi nnyo twafuuka ba mikwano kuba tulina okukuza abaana together era sikiwagira tubeera n'obusungu ng'omuntu yenna bw'abeera nabwo ng'oba okyawaganya n'omuntu tuyita mu bintu bingi okukula ne tukuza n'abaana ne tusowanyagana ne tukola ki ne twawukana ne tugamba tetukyasobola buli omu n'akwata kkubo lye naye omuntu gw'ozaddemu omwana kati oba okuza musaayi gwe oba otakinga on their blood or legacy or gundi family ebeera efuuse blood root kati gw'oyinza otya ate okujja n'omuvoola bw'oti okutuuka ku ekyo so mu kino toyimiridde na mukazi munno sisobola era sikikolangako era ekikolwa ekyo oyinza kiyita kikolwa kya kikaaki it's a revenge akoze revenge kubanga waliwo embeera gye baayitamu naye ebadde teyeetaagisa era ajja kukyejjusa. Puroguramu eno ekutuusibwako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abeetaaze osobola kubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kosa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere nga tofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Buli we tujja ne full figure ku lunaku lwe luti tuba tuli ensonga ezikoze amawulire Abannayuganda bye boogerako ebiri ku social media bena tubijja ne tubeera nga tubitematema. So gwe Munnayuganda n'otambula n'okumanya. Naddala nti ennaku zino tukozesa omu ku butabo bw'omwami Anis Kiggundu okuli Reason as the world masterpiece, then full figure tukozesa ne kali akalala ke bayita Success and failure based on reason and reality. Yes. Amazima n'okufumintiriza kyekyobuwanguzi oba kyekisumuluzo kya buli ansa y'ekintu mu buli kintu. So kyova olaba akatabo kano bakakwata wano kungulu kagamba nti okufumintiriza nga kwesigama ku mazima
kyo ky'omuwendo eri buli kusoomozebwa kw'omuntu ku nsi kyo ekyokuddamu eri buli muntu oba eri Uganda ne Africa nga weesigama ku kufumiitiriza nza nfumiitiriza ekiba kizze kyonna buli mbeera eba enjigidde buli season gye mpitamu mba mmanyi ngenda giyitamu ntya njivaamu ntya era mmalako ntya so njagala nnyo baganda bange obagamba nti mwesigamenye ku kufumiitiriza noonya akatabo kano waliwo akoluganda n'akoluzungu waliwo part 1 reason has the word success and failure based on reason and reality wabeerawo nakano reason has the word masterpiece sula motozi batunda emmotoka tebagula emmotoka empya n'enkadde sula motozi basanga kibe ku Salama road wali mu junction ng'okkirira ku Ntebe road osobola okusanga sula motozi ate naye muganda wange ndaba ali eyo osobola ayagala ettaka eryesigika eryetaliiko nkayana ettaka naawe eryogamba nti ne waba oliguze omanyi kati ekyomuwendo kye tulina mu nsi ly'ettaka era baganda bange mwanamu abatambula nati kati olina kufuna bantu beesigika nga olaba Bugwe yes ofere bungi ettaka ofuna abantu abatuufu nga Bugwe nga n'omanya nti bwe ngenda mu Bugwe ddala ettaka nange njaddisangawo n'ojjama myaka emeka jjuka ettaka likola sente ku sente ettaka likola ku sente ku sente kubanga ettaka lyennyini ne bw'oligula kanoga nti oti wagigula ssaawa zino wagigula guno omwezi bw'oba gituna mu December ayinza bange kwedde miliyoni 5 ba 6 ba 10 so gemanyi g'ettaka mu ggwanga Uganda babuulire abasobola ettaka aba Bugwe real estate balina states mu Nakawuka Kasanje ku Ntebe road okwo balina ku Jinja road balina ne ku Oyima road Bugwe osobola okuta ku 0705 03 52 67 olwaliro tugenda kusooka tutunuulira emiramu ebiri ogusookera ddala gyonna giringa ng'egifaanagana naye girimu enjawulo nti mulimu ebimu ebirabika ng'ebitali mu kufumiitiriza omukyala yakutte bbaawe taata w'abaana n'abeera kakugamba yamutuusizza ku kisenge mu maaso ga kamera full figure omukyala n'aweereza omwami we emimmonde n'amuweereza emyogo gye yabaliisanga naye ng'akozemu ssente Saudi Arabia eyo ensonga wazirabye tutunuulidde okufumiitiriza mu nsonga zino ensonga tengenda ogyogerako njagala otegeeza bannayuganda nti baganda bange bagenda ku mawanga njagala mumanye ekigambo kimu nti home is the best ewaka wasinga ekirala nti ekyokubanga okola revenge kisinziira revenge kijjokola ekirala nti nno bwe weesigama ku kufumiitiriza buli osobola okukola decision nga omanyi kikyenkola tosobola kukwata musajja gwe wazaala mu baana n'oba tewamuzaalamu naye nga omwagalako abaganda tugamba newosuza olumu okola ki obalawo n'ogamba nti kamufumbire kamuweereze mwogo emivundu kamuweereze amapaapaali amafu kamuweereze ki baganda bange obulira otya bw'olikomawo ensi ekyuka nti gy'oli si wammwe anytime any day ofuna okusoomoozebwa naye oli kati abeera mu kalina we yagambye omusajja kati nsula mu kalina twakuleka mu kayumba akabi eyo si y'ensonga oyagalaga nti abasula mu kalina bo tebakeera ku makya ne bazivaamu osobola n'ogisulamu nga siiyo kisinziira osula mu kalina yaani kuba eri ku mawanga emu bawalabu tayinza kuba nga yagizimba naye just good life omuntu yenna afumiitiriza tasobola kweyisa bw'atyo naye ndoola kibeere kyakuyiga biswazizza nnyo abakyala biswazizza nnyo baganda baffe bali ku mawanga nga tonnaba kusindika mapaapaali na mawogo muvundu sooka omusajja ojjukira wayakwebakako kubaze saga tunulye bino timaasita nti oba sisita tuveeyo mukyabire mu reality ntikyabaddewo era baakikoze abantu mutwitinga mutyaba ex bammwe ye ex omwagaza ki woba omuvinze ono yes bwoba olyoke ex omwagaza ki ekyokubiri ne waba ex waliwo ba ex ne waliwo ex bweba nti mulinamu omwana taata w'abaana nakyo kyawukana kati bw'anaafa nga bagamba mama abaana aliwa ng'ojja ng'ovaayo gwe yamulangira ebyo ebigambo wakati ekyalo kyamutegedde nti musajja munaku nnyo okutuuka ku ekyo ekyokubiri okwogera ennyo si kwe kumanya ate akamanyiro n'okumanya biba byawufa abantu abasinga baganya okumanya okwawula akamanyiro n'okumanya waliwo akamanyiro akali too much wanda wano ng'omwana nesibako mbu yanebakako nanzaalamu kubanga asonda ssente essaawa yali ali mu kkomera alaajana bakadde balaajana basaba kisonyiwo mbu yali anoonya kimuyisaawo akamanyiro kazaala obutatya kati katuwe okumanya n'okumanya biba byawufa katuwemuko omukisa buli muntu afune waakoma ayongereze ku kyewakatuwa olwaleero tutunuulidde ensonga yammwe abakyala
eri abaami bamwe bamawukanye nabo. Mbere eno gwe kifaananyi kiki oyinza okugamba either omwami oba omukyala ku kiriwo? Kikyamu nnyo kubanga social media bwe tugikozesa obubi etereka data asigalayo. kati ono omukyala munnaffe fenna tuli bakyala, nange nze nnyini omukyala ali wano nina x. Yes, nange naba x be nazaalamu. Omuyisa otya x gwe wazaalamu? Nze njogera nabo bulungi nnyo, tuli bulungi nnyo, twafuuka ba mikwano kuba tulina okukuza abaana together. Era sikiwagira, tubeera n'obusungu ng'omuntu yenna bw'abeera nabwo, ng'oba okyawaganya n'omuntu, tuyita mu bintu bingi okukula ne tukuza n'abaana ne tusowanyagana ne tukola ki, ne twawukana ne tugamba tetukyasobola, buli omu n'akwata kkubo lye. Naye omuntu gw'ozaddemu omwana kati oba okuza musaayi gwe, oba takinga on their blood or legacy or gundi family ebeera fuuse blood roots. Kati gw'oyinza otya okujja n'omuvoola bw'oti okutuuka ku ekyo. So mu kino toyimiridde na mukazi munno? Sisobola era sikikolangako. Era ekikolwa ekyo oyinza kiyita kikolwa kya kika ki? It's a revenge. Akoze revenge kubanga waliwo embeera gye baayitamu naye ebadde teyeetaagisa era ajja kukyejjusa. Ate ekintu kino kasita okola omuntu gwe mwawukanye naye ekintu kikukyayisa n'abaana. One day abaana abo ekintu ekyo kijja kuvaayo banenye mukadde waabwe. Okiraba ate omwana wo bw'akunyiigira n'akunenya newankubadde taata yabasobya, abaana tobavumaganyanga lwa taata. Kati tuyambire ddala mu mbeera eno nga sinadda wa full figure. Otubuulire gwe ne ex wo obulamu mu butambuza butya kuba mulina abaana? Nze ne ex wange ndi lwalaba abaana, ndi lwe musisinkana, mwogerezeganya ddi? Twogeraganya bulijjo. Tekuliko time limit, tekuliko lunaku, tekuliko mwezi. Njogera naye bulijjo bwe kiba kyetaagisa. Abaana ayogera nabo nga bw'ayagala bwe kiba kyetaagisa. Abaana basobola okubeera ewange, abaana basobola okubeera eyiye according to nga bwe baagala. Tetulina mutawana, tewali enmity, tulina okukuza abaana. Okola bibyo akola bibyo. Ate ne bwe nnina omupya gwe nnina naye akimanyi nti ex bange gye bali n'abaana nabazaala tewali asobola kukiyimiriramu. Nga tugenda ku mwana omulala eyasindisa ensimbi, waliwo vidiyo ebadde etambula ku social media yabadde surprise eyakoleddwa omukyala gwe bayita Hope Shifa. Mu mbeera eyo nti oli mu kwagala okusindika surprise yagisindikidde taata w'abaana be mu kyalo. Was it a good surprise or a bad surprise? Surprise si kintu kibi kubanga tulaba ensangi zino kyekiriko, naye packaging byatadde mu boxi bagenza okusumulanga buli kye basangamu tekikwatagana. Mapaapaali amavundu, lumondo omuvundu, miwogo mivundu, ate batuuse okwogezeganya ku ssimu kwabadde kuwanyisiganya bigambo nakwevuma bulujjudde. Obusiru bwe bukulembera obutamanya. Olina okwewala okubeera omusirusiru. Naye kasobeera nga tomanyi obusiru bwe bukulembera obutamanya. First of all, omuntu gwe batisse ebintu otwala kiki? Bw'otwala omulambo kyembadde mbuuza gwe batisse alina koze naye saagala kutunulayo fokasinge kuyaweereza bintu. Yaweereza ebintu kuba kati ndaba waliwo abakyala ndowooza abayinza okuba nga bakopye n'embeera eno era bajjajjagoba bangi bagamba bakole revenge kuba ex baabwe biki naye nga tonnabikola sooka ofumiitirize nnyo nti kyenkola kingattako oba kintobolako. Kyenkola kinvumaganya bakyala bannange oba ne bannange bwe tuli mu mulimu. Kyenkola kindeka wanganze omuntu. Abantu abasinga bakoze ebintu tebamanyi nti bitoolako. Gezaako okola nga buli lw'otambula kyokwata kikutoolako wabula kikugattako. Abantu abasinga ebintu byebakola bibatoolako olw'obutamanya bwabwe. Nakugambye obutamanya ye big problem. Ate tamanyi nti tamanyi. Olw'ensonga tebeesigama ku kufumitiza. Naye bw'oba ofumitiza buli kintu kyonna ky'ogenda okukola sooka omanye kati nkwata essimu eno nkikwata bw'eneegwa amazzi nasobola ogikanika. Okwata gy'osobola. Obw'omugamba nnekwata iPhone 13 singa efe wagikanikira wa simanyi togikwata kati amanyi muleka agikwate. Naye abantu abasinga bagadde nnyo okulaga ate abantu abalala batambulira mu fake life. Obulamu obutali bwaddala okudda mu reality. Nakugamba omuntu yenna bw'okasobera mu reality nga buli kintu okirabanga bwe kirina okubeera. Tosobola kuŋŋamba nti oli mu kalina y'Omuwarabu simanyi kati ensula mu kalina simanyi twafuna okusomozebwa nti abaana abamu bagenda ne baganza babbosi baabwe abo Abawarabu
bwamwagalako enalowooza nti kituufu ddala ye mukyala yamuyimbidde akayimba nakumala nakunaaba kati nakulabeko n'omukyala omu nga ayita mu kusomoza kwekumubambi nankwatako nnyo yafunira olubuto ku Luwarabu kyokka nga te muddugavu munne yalumufunisizza muddugavu munne n'amubulako yatoloka mu kiyumba n'amusuubiza omuyamba teyamuyamba te n'amwebakako kyokka nga ne bosi yali ayagala mwebakako n'amwerekereza n'agaana maybe osanga oba yamanyi ne psychiatrist naye muddugavu munne gwasanze ku ddungu n'amwebakako n'amufunisa olubuto n'azaalya mu mbeera embi ennyo yazaalirayo mukama yamuyamba aliko ekisa kya Katonda n'azaala n'omwana akuze emyaka era n'akomawo n'omwana n'omusajja yadda wano wennyini waali naye alaga ntayagala kumanya ayinayo ebizibu bingi ayina can you imagine you know so omuntu yenna alya ssente z'omwana Kadama omuntu yenna ne wagira emitwalo ebiri nga tagikwadde mu mutima mulungi maama taata abooluganda ab'emikwano akwata ssente y'omwana ali ku ddungu n'ogirya wallahi osaana kufa kikolimo ofaana kufa nga mubuyana ssente yemenya temwandide bannange ssente y'omwana ali ku ddungu emenya omwana ali ebweru w'eggwanga n'okwata ssente ye n'ogirya mukama kuba ebbalayi I'm telling you obulamu buba bugaana abaana bakolera mu nnaku nze natunudde eyo omwana nga nnyonnyola ennaku gye bakoleramu omwana akola emyaka ena nga tonda ddala 10 omwana akola mu kkubwa omwana akola mu kutuligiza abaana badde wano nga bavunze ebigere nga temuli njala mu ngalo nze najjanjabako abo abaana lwakuba kati bantamanyiza nako abaana abo tebawuliza buli owagamba mazima obeera mubi gye bali tebagalako tebawabulwa naye omuntu yenna ng'osobola okuyimira n'olya ssente ya Kadama oba omuntu yenna ali ebweru w'eggwanga ng'ali ku ddungu ng'ali ku kyeyo si Kadama yekka n'omuganda sindika ssente kolera bizinesi n'olya ssente ye ofenga obuyana nayagala ozimba ennyumba n'ozirya era njagala obbagamba ekigambo kino abandaba nti nze I stand with the Christian naye nga sitayimirira naye gwe omuntu ondaba ali ebweru w'eggwanga kino kikwate kijje ku nze ssente terina mukwano ssente terina luganda ssente teriiko oba nkugamba nti akuba nebbaawo gosoka naye mbuli lyakutta olwesente n'omukyala omusajja gwozaddemu abaana akutta olwesente n'omukazi ennyinyi akutta mubiraba ku gataliko enfuufu oba omwana atemye ekitabo ne nnyina n'abaziika emmanyi mwamulayi gataliko sente ng'atunze kibanja byanfuna kati ssente giraba edduka Katonda gye bali abantu abalina emitima emirungi era abantu abamativu bosobola oweza ssente zo n'ozisanga oba nakola ekyo kyoyagala naye nga tonnaziweza kino kiyigire ku nze omwana yenna ali abweru w'eggwanga nga wagenda ku ddungu tebakulimba nga nti osobola okukola bizinensi yonna ene bizinesi muganda wange ffe tulina bizinesi naye naffe abali ku gurawundi abalina abakozi olina kuba na liiso jjoji naye ate era olina okuguma nomanya nti omwana onazibayo omutwalo naye ankolera mulira kino kibagamba bye mazima agakirimu tosobola kuba na bizinesi nga tebatukwawula that is one naye ng'ate wooli ng'ogibala buli lunaku ogigendamu buli lunaku n'oyitamu n'ogamba leero bibadde bitya at least ng'ogibala buli wiiki naye ogamba otya omuntu nti weereza miliyoni 4 notaswala naale nakawuka eyo nga ngenze mu Bugwe estate nadde neegulirayo ttaka nensanga era waliwo era njagamba omwana oyo mama we aba ali nakawuka kitundu ki omwana bamuzimbira ennyumba naye ng'otunuulira ennyumba gye bazimbanga magana naye mwana kiko bazimbira ekintu kino ti muwala ali ebweru akantu ke bazimbira omwana oli agenda kuddayo ette kwegamba balaga nti kinene naye nga bazimba akantu ke bazimbira omwana oyo awuliriza mama we ssente bamuzimbira akantu ako naye agenda watewe butwa ajja kwetta ne bamama ekintu nga nofunye nnyo keesi z'abamaama kati nze kankuwa ssente teriiko maama ssente teriiko luganda ssente teriiko mukwano bamaama bemu abatubeerera nkuddamu bakazi mmwe simanyi sise simanya nti buduuka anti minanasi mulekerawo okubuzaabuza abaana okukwata abaana muli disorganized okulimbalimba abantu kino kitakulimbalimba okufuulinga n'ogamba omuntu akweza ssente omukolere business never olaba ffe abali ku gurawundi egaana owewugulako obuguzi genda kufuka omwana asonseko 2 nasonseko omutwalo naye ng'omusasula ataliiwo kati gwe ataliwo muganda nge bakulimba ki mbuno mbu bajja kukoleranga bakuwenga amagoba busima that is nonsense tudde mu reality omuntu ena alina ssente ya Kadama omuntu yenna alyasende y'omwana ali ku kyeyo osaana kufa kikolimo ofenga oyayana ofenga obuyana kibi nnyo nnyo kiruma
obulumi wabeeramu omwana dda nga tatamanya sex engalo zikwatamu zirimu ebikaata nga tanokola kyobola nagamba nti njagala okuzimba relax home ngako abaana bano nabo sibangu babi njagala kuzimba manyi ettaka lyange awo mu kigagga njagala kuzimba relax home ng'abaana bano bwe badda abaana tebali supposed kutuukira mu famire zaabwe abaana basooke batuuke mumanyi tubalina obuzibu bwe olinnya ennyonyi bw'oti famire yonna ekika jjajja wa jjajja senga wakojja simanyi kojja simanyi ani oba obalinnyidde ennyonyi bwodda gw'otawadde wentambula mba ngendedde bonna sigendedde baana bange babadde tebasoma n'omala odda n'otabawa kayumba kange kembadde njagala n'omala n'otadda nangoye nekka simanyi perfume simanyi sente bw'otawa oba kizibu gye bali ekyokubiri bwadde bakutomeza basobola okukutomeza nga bala balinamu n'obusungu oli alaba nga senga omwana we tagendangako bweru wadde nenkapa tagendangayo omala kojja alaba nti omwana we yataguze kukamotoka gweotuuse bakolodde ku motoka oli tabalina airport gyeri kati balina ebikolobero bye bakola kati omwana kyetaga nadda ekyo abaana badde bafaanana bubi olaba omukazi gwabadde oyogera naye nze nkimanyi kuba abaana nze nina bensasweddeko amayumba nembalabirako olwakuba nti bantama naye abaana badde bafaanana bubi ekisooka bakola nnyo ne baggwawo bambi babeera balabika bubi nnyo sikini nga zaafa nga beetama nga n'emitima gyabwe gyavunda omuntu yetaaga n'atuukira awantu n'awumulamu ne bamufumbira ku mmere n'anaabako naye ne bamuzukusa nti madamu emmere eyidde jangu olye n'omutera emmere ku dining naggwamu toca eri yes nati wano oyogera rehab bajja kuvuma bagambe nti otuyita balalu relax home abaana abayogerako gotabamanyi bajja kugamba nti ani gozimbya rehab tugambeko nti tuli balalu abaana bwadda naye bakakaawo emyezi ebiri oba ewiiki oba bbiri wamanya gulawundi bwetambula amanya nti miliyoni 2 zisobola okusuubula ekintu kino miliyoni 5 ng'engulamu akataka nzimba ennyumba ya mmeka genda mu bbuga ogula ettaka ne bw'oligula kati potyo ne bagamba nti erinnakawuka ate baneba eri kiboga n'ogigwa kiboga emyezi egyo nga wagiguza leero enkya ebe maze okukula osobola digwa n'ogamba bolezengawo emmotoka ab'emmotoka bagenda kuwanga sente nga gotonakyo taddemu neki soko osome enamba ya bbugwe nga kyalo ntanatuwa ku ndowooza yinga enamba ya bbugwe eri 0750 03 5267 naawe osobola ogiwongera 0705 03 5267 ebbugwe 7 noti 5 noti 3 5 2 babayita babbugwe Rio Estate Bugwe tandika balina ne pote miliyoni 4 n'ekitundu miliyoni 2 miliyoni 5 miliyoni miliyoni 7 miliyoni 3 kitundu kubanga nze mbala ngamba manyi nono ngange Jennifer basangibwawa ate nalwo bonawulira nti no babakubidde simu ti omwana weri yayagala nino beerawo as a reference yes nza se tweet esookerwako nga wendi ko omwana ajja kujaga Jennifer gowalanga enamba eno nagula ettaka ku musajja bwati ne bwati bayita Bugwe konze waliwo oba tewaliwo kubanga ekintu ky'ettaka chairman abeerako vice chairman baganda bonga batano bane maama wo oba mukwano gwo weesiga nange n'abalala maama bonna bo banakuvaamu ensonga kati bakadama gye bafeesinga actually bakadama is everybody ali outside Uganda nze mutwala nti tuli bakadama naffe wano tuli bakadama tugenda ne tukola ekipakasi kale tuyinza tuyita ekipakasi because it is ekipakasi is a job nze bwe mmanyi oba ogenza kulabirira bakadde oba ogenza kulabirira balema oba ogenza kukola mu nnyumba naye outside your country fenna tuli baki bakadama naffe abali e London naye fenna batutomeza you find that abantu abasinga abali ebweru batutomezaako n'otuma muganda wagenda kugulira ettaka erya miliyoni 4 n'agula lya 15 bannange n'otuma maama kati ate waliwo tendensi eno eriwo mu bantu abagenza e Bulaaya omuntu yenna bw'agenda e Bulaaya alina engeri gy'akyukamu omuntu nga ye akyuka atya alina engeri gy'abikkulwamu natandika okulaba ebintu mu ngeri endala ku speed oba nga abiraba mpola no ku speed naye alina engeri gy'abikkulwamu n'abeera nga n'abeena abasigadde ku ground aye nabo balina ekifaananyi kye batandika omutwaliramu kyekiri kyogambye nti bw'akomawo abeera nga akomeddewo bonna akomeddewo kyalo taata buli omu namulaba nga kino kyekibeerawo abantu abasinga abagenza ebweru bafunye challenge eno nti baganda babasigadde ewaka
abazadde batandika okuba favoringa how okubasaasira nti bo banaku bo maama tebalina abaana kiringa ffe abali e Kampala kitwale gwali e Kampala n'Abaganda babali mu kyalo owe Kampala ze owe Kampala yatuuze dda owe Kampala natuuka bakonseriga be Kampala abe Kampala bayise omuceere gwenkana ki abe Kampala bannange ebidongo tebinnaba owe Kampala ekesi gye muleese falanetya nobanga gwe yasa omuntu ekintu ekyo kireese nnyo abantu abagenze ebweru balina ebizibu nti bamaama bamwabaki okusosera abaana kijja bwe kiti ng'ekyo kyenkugambye nti abaana baba basigadde Uganda abazadde batandika okubabukkirira oli bwaweereza sente nti mugule kapuloti azitemako n'awaako n'agula akagaali azitemako n'awaako n'agula engoye ate nga tebakugambye essente ezo ng'oli bwaziweereza miliyoni 10 zitemwatemwako kyova olabanga ebintu tebituukirira ate kasita owoobweru akompleyini wuliriza ndindako katono nange katono nnyo abantu abasinga bali ebweru njagala mwe bakootinga bubi omuntu w'ebweru waaweereza miliyoni 10 aba aweereza 2 ez'amaama tukimanyi nakyo tasaba kuweza sente nti miliyoni 10 gulettaka nga takuweza 2 takuweereza naye babafuula baddu ba famire babafuula kizibu eri famire ezi zonna ne kuzo n'alyako 8 oba 7 kyekyo kyembadde nkugamba si bamaama bokka abantu ne basenga ne bafrendi ne bafriends batandika okutwala omuntu yenna alaseneza omwana Kadama oba omuntu ali e Bulaaya ayetaga afe nga abuyana kikolimo kyanjawulo bafe nga babuyana sikulimba nti e Bulaaya teziggwayo ate bamanyi mulonda nnondo bamanyi balonda nnondo bajja muwendala kati ogera n'obamanyiiza kino nti nno buli mwezi nja kubawanga 1000 oba ojja kubawanga mmeka naye era tezimala kubanga oba olina baganda bonga 4 5 6 basigala kati ekintu ekyo kireese nnyo okubeera nga abaana abo bakola ne basanga bamuzimbidde akayumba kalinga ttooyi ne basanga nga ennimiro bayagamba ku farming bakiki nga baliyo ente 2 n'obutabeerayo oli akulimba faamu nga mulimu akabuzi aka n'okuko busatu naye nga gaba faamu amanyira okuba neza neighbor ffenna abali e Bulaaya is the time to wake up tuzuukuke Uganda ekoze ebintu bingi nnyo kati nga bwe mulaba mwami Hamis Kigondo nti yateekawo real estate si asoose bangi nnyo kati bendaba balina real estates ate abantu baffe aba diaspora balekerawo okuyisaamu amaaso ekintu kye bayita mortgage schemes in Uganda zezo aba real estates ze bakoze kimenyeemenye eri omwana oyo akiwulire ali ebweru tebaddamu kuyisaamu maaso mu mortgaging schemes eziri e Uganda banks kati ezisinga like Equity Bank erina mortgage schemes for diaspora specifically for what? For diaspora. Kubanga bamanyi enfuna ya diaspora. Bazimbye ennyumba nnyingi nnyo balina amataka balina land balina buli kimu bw'ojja n'olambula n'ogamba nti wano wenjagala. Bwe wava mu diaspora wakakola business maker nnyingi zaganira ki? Zaganira ki kubanga nga tewooli ate ne wendi era nazo they are very difficult. Nga tewaali naye nga gyeri yakajja kyekyo kyegaba abaana okusooka okulira kisingamu omwana afuneko waabeera fufiga mutambuze onteko mu motoka mugambe wano labawo n'ekifo ekikola oyagala kukola ki ekirala oyina sente mmeka tolamuza bintu bya miliyoni 10 ng'olina 2 tolowooleza bintu bya miliyoni 2 ng'olina 3 ekyo ojja kukwata miliyoni 5 ate ogamalire mu awandigenza miliyoni 2 ebyo byonna okitegedde otandike bizinesi abantu abatagenda kukola jeno kankubuuze kati yamugambye empeereza miliyoni 4 eza business what about other things ebirala sijja kulima nze byalina okukosa nga accountant nga rent nga amasanyalaze nga n'ebirala ebyo byonna ku miliyoni ezaana babeera babalidde awo y'oli bijja kukolebwawo kibala kya buli az'amaanya nnyo mabuulire ffe tukolera mu town tukolera ku bizimbe bya Hamis Kigondo kubanga bye bizimbe bikyasinze okuba nga lenti waabyo ali wansi ate sekayasini lenti waayo mmanyi nti omusajja aba talina zifuna oyo ye mugagga eka ayogerwa naye timunange nawe sikwatukira sikwafuna edduka ng'ova e Bulaaya ate ekyala ekitupangisa ku bizimbe bya amu nti oyogera nagamba awo badde ogera teekawo ki
kino kye kigenda okukolawo lwaki togenze mu ngoye olina milioni mmeka kye kimufula wenja wonti ye mugagga gw'otuukirako amwalyatufudde gye tuli n'oyo seka yasiini muganda we kubanga gamba edduuka lino ddungi nnyo we liri lwaki totaddeewo kino na kino kino kyobadde olowooza munnange ogamba kinaakolerawo wano kati ebintu ng'ebyo tosobola okujja no ng'oduma otandika okusobola obuwunga ate obututemu b'engoye tewalajja kuyitaayo naye ekintu ekisingira ddala kwe kuba abantu ababba ssente z'abaana abali mu ebweru w'eggwanga obubbi wa ssente bwe buli ekyo kikyamu njagala tutunulyeko ku sayidi endala abaana bano nga tebannagenda kweyiiya kiki balina kulekawo muntu oyo nga maze kumala kumanya nti amwesiga balina lekawo akawunti za banka nga bateekako ssente balina kukola ki okulaba nti ssente zaabwe zijja katonda akuwa buwi muntu kati kankubuulire tekinologi yajja anti balina amasimu mufo kyokozesa social media okubeera ku TikTok n'ebiki lwaki tebagenda ku Google lwaki tebagenda ku website za Uganda ku banki za Uganda ku investment companies za Uganda ne bagooglinga njagala kugula ettaka n'agooglinga amataka gagali e Uganda mu ssente mwegaja investment companies wawe nsobola okuinvestinga ssente zange anti kati olaba mukwano wano we tufunye abantu nga yeeyita ezo kampani n'abafere mu basibuka kati owulira tewagambye ekiro kakati omuntu asina kangambe ekigambo kino kimu dindako asina dindako nange kunyonyole ayite maama ate ayite owa banka naye ajje mubeere nga muliko ng'abantu bana ayite n'owa famire ye bagende balaba ettaka eryo lujja basayininge buli kimu ekisinza okwetera obuzibu abaana bano n'ekibatedde emberebezi kwe kubanga babateekamu endowooza endala eraga Uganda nti Uganda mbi that is one. Two, ate nga jjukira bajja kudda kati bagenda kuzinvestinga wa two mu Saudi Arabia kati baba bazinvestinga zifa olubuto akomawo Uganda nkunyonyola two babalaga ekifaananyi kirala Uganda is breeding ekintu ekitali kituufu babalaga ekifaananyi kirala nti Uganda teriimu ssente ekintu ekitali kituufu babalaga nti Uganda tosobola kukolerayo Uganda teriiyo ssente ekintu ekitali kituufu balese wano abantu bangi nnyo ne bakola ssente ne bakomawo nga ate bana bebaleka wano bagagga nnyo okubasinga nga balina mu good life mubutuufu nali sisuubira nti nsobola n'okubeerawo n'emyezi ebiri webale nnyo naye onyuma tolagana kuddayo because it was a long time nga sijja Uganda naye nga babagamba mbwe breedinga nali naganda n'okumanya omuntu bamutta tewaguze n'ozima n'ozimba tewaguze era nga ngamba I'm not for Uganda, sida Uganda. Singa asobola okukwata. Ono yayise mu Bugwe n'agula ensangi. Laba, ono Bugwe yamuguzizza ensangi. N'azimba, n'asika amazzi. Olusozi nno. Bugwe. Nze kasooka okwatagana nge nze ntambulira mu reality. Nze kinfudde wakabi. Reality. Abantu mufune omutima gwa Katonda. Musembeze Katonda ku mitima. Obba otya omwana Kadama. Ate babakwata n'obakwata ne babafunisa embuto. Nagalu jemu najja munafa. Omukyala wa waka bw'amanya ekyabaddewo omusajja yagamba omwana yamwereeseeko ate yandi badadduka awo nga batandika okukwata omwana nga bamutukumbula nga banyiga paka we bamutta era bo kye baba bambaza engoye ezinennene onakyogerako nti abaana bambaza amagoye amanene bagenda kuyomba nekituufu kubanga bababikka emibiri bakola ki manye abaana bava no nga bali abo bagimu omwana alina ebbina lye bweti tafaali liyimiridde ebbeere mutima gwa mbogo bali obukazi bwabwe bubeeraawo nga buli awo bwati batwala abaana abato bupetipeti abaana bano bali ku erese bali emmere omwana akwidde ku mimonde abamugumu mugimu omubiri gwego omwana bakuta emmere bali mu kyalo bakuta lumonde ne mbayiza amawogo bambi balina obuzibu mwana ali mbayiza amawogo n'awuuta obutiko n'abeera bw'ati nze siwagira na mwana kugenda by the way let me tell you something okujjako abantu abalimbalimba n'abo babaagalako ssente siwagira mwana kugenda n'obutagenda kati weekiri obubaka bwange okusooka bugenzi wabali kusayidi ki eri abagenzi okukola obubaka bwange abagenzi okukola badde mbasaba mukozesa social media platforms in a way that is going to benefit you so si kubeera ku Snapchat kubeera ku TikTok kubeera ku ki naye ate nga musobola to find out ebigenda maaso mu nsi yammwe ebinaabazimba wawe mu investinze ssente zammwe ze mukola era n'amateeka mugagoberere okulaba nti nguze ettaka ekyapa kikoleddwa signatures weeziri abantu ab'oku kyalo LC bani bonna ekintu nga buli kimu famire yo eri involved okozese ne lawyer cheap things are always
disappointinga ojja kugenda ku kintu ekitono nti nze sinagatekamu lawyer kubanga lawyer wa sente nyingi ofuna sente zonna sina gaita Jennifer omwana wa 105 singa akwatako milioni 2 naziwa lawyer batano sina gaita Jennifer ate tomanya Jennifer oyinza omuwaayo omutwalo n'akubeererawo n'ofuna ekintu ekituufu okiraba so sente tuzikozese okutukolera ebirungi sente bwenga bwe muzikola temuzigwa ba relatives temuziwa bazadde kuzitereka mu nyumba temuzikwasa bazadde baziteke ku akaunti zaabwe technology yajja osobola okuwezeza sente straight ku property jo investing eyo oba joba oguze oba omortgaging osobola sente ziwerezayo direct ne zituulayo so ate bano abalala kati abalala fe abasigadde eno tubakubira omulanga nti omuntu bw'aba agenze e Bulaaya aba tafuuse Katonda oba aba tafuuse banka oba aba tafuuse nti yalina okubabeererawo mu ngeri yonna kubanga naye time gye mumala wano okiraba time gye mumala wano kati naye era ne time gy'amala eri life time it is part of obulamu bw'omuntu oyo naye aba ayagala kwekolera kwezimba nga naye omuntu n'olwekyo bw'aba alina kaweereza waka bannange mukakwate bulungi era mukawe ekitiibwa osigadde gwani nsigadde nze Hajjata Sina Muwanga mbaagala nnyo mwenna abeera ndani tubatumiddeeko abeera ndani mbaagala nnyo mwenna mbagaliza summer holidays ennungi famire yange mwenna mbagala nnyo omwami wange omulungi webale kulabirira abaana baffe abaana bange bonna mbatumidde I'm coming home soon era nzija okwesimbawo as a chairperson for NRM UK chapter era nindiridde obululu bwammwe mwenna obwaka bwange nga mpunzika njagala okutegeeza gwe Munnayuganda ndaba wonna gy'oli oba munnansi abantu mufune eddiini mu mutima mufune ku nsonyi bantu mmwe aba family friends ba ex and others mufune ku nsonyi sola kwongolya sente ya Kadama muganda wange sooka olowooze nnyo nga tonnazirya omanyi omwana oyo ayita muki omwana oyo abeera waate ye yeekoledde ki ddala kikyasobola okwegulira kikyasobola okwegulira yeeyo ku sente ze zaatobera tana kyayinza kwegulira okuleka gwe gwaziweeza akomye wakole ki so musembeze Katonda ababeere mu mitima kubanga Bible egamba nti kyosiga kyokola ki kyokungula abantu bangi mubbye sente z'abaana naye temuna kye muzikozeemu ekirala abaana abakola bizinesi kino nkibagamba mulekere awo okulimbibwa nti omuntu asobola okutandikira any business n'agikola mbu ng'akuweereza amagoba ekyo tekibangayo mu nsi naffe abali ku ground ntulina abakozi tusiiba nabo naye neweetolola genda kufukaako asonseko 5 mu kaveera asika 2 nojja n'obala engoye nga teziwera n'oguma bugumi n'ogamba wange n'akola ki n'ogweta n'akola ekyo n'ogweta n'akola ekyo ng'ate omusasula bulungi ekyo mukimanye tekiriiyo kale saagala muntu kulimba kusuubula tippinya asobole obudomola asobole bulubandi ebintu ebitaweza milioni 8 ayitange emasambu akolera bizinesi mukwano bakolera bizinesi nga n'agikola talina bakolera bizinesi nga n'agikola naye talina bakagula ndiwundi ye kiki akolera business bakagula wundi ye kiki ndoza business omuntu yenali ku kyeyo yalikoze olwaliro ttaka ebisigadde bikole ng'okumyewo kino kibaddamu ettaka bw'oligula ne bw'oligula kati nkye basobola okuwa sente ezikubisa mu gy'oliguze nabalaga ettaka lyange kati kankulage nabalaga nagula ebusaabala awo mu Pearl Garden era nagula mu Bugwe estate bebanguza nagula ettaka milioni 45 waita emyezi 3 nga bampa 15 waita ebbanga bampa 270 owulira gemanyi gettaka nabaddeyo nabadde nakavaawo awo nakwatirawo akavidiyo awo kali nola Katonda ali mu kusagasaga kwange abantu nga bakuba amasimu kusinzira ayishuwa mudakiika nakakola nga nesaagira ndi byange nali ngenze kusimbawo fene vakedo twala nagula kikedo ne tukirya nga kiwoma nnyo yes kati nenkisimba ewano wembeera naye nga kyetaaga awagaze nnyo nengamba kino kankitwalewa kankitwale Busaabala mu Paalo village n'olwekyo nti muganda wange genda mu Bugwe ogula ettaka
bw'ogula ettaka lyomanya nti full figure yalanga Bugwe nti yes full figure ye suspect yasookerwako era y'omu ku bagenda okuntuusiza ki bw'oba ogula ettaka manya nti kiyamaani w'ekyalo omala kwogera naye ng'omulabako bannaye social media temugikozesa bukozesa kuvuma abantu teekako live oŋŋambe full figure mpise ewanewa full figure w'oli awo nti ye Bugwe yaliwa nti yono kiyamaani waawe yaliwa nti yaliko yaani ate sitampu yo yeyo kakasa muli kwerosi kwenyini kwe mukoledde endagaano nti ye tokola endagaano nga toli kwerosi tebakulimba kyo kitwala omunaku tokolanga endagaano ekyo muli eyo kabalaza tokolanga endagaano nga toli ku live owulya muganda wange tokolanga endagaano nga tekuli bantu wesiga basatu oba bana abantu bantu basobola kula mama wanaakulyamu olukwe mukwano gwo ne taata wo ne muganda wo bajja kukubeererawo tebasobola ku bantu bana ne babeera abantu 10 endagaano ne babeera 100 aga endagaano zigenda ate ne wooba otunda ttaka ne wooliwo kati osobola okugamba nagula pooti 2 ate bazaagala weziri watunda nazigula 4 nazigula 3 bampa 7 gintundire ongulye yiika gintundire nange ongulye gundi osalesalemu ebintu ng'ebyo nga bitambulira mu layini ntuufu Bugwe yita ku 0705 03 5267 0705035267 ye namba ya Bugwe liyo esenti Bugwe ina enakawuka kasanje kasenge Bugwe ina ku Ohima Road awo bayita Kachiri Bugwe ina ebusaabala Bugwe ina Bombo Road kiri kitya bali Bombo Road bayistamu ne bagenda eringa agende gundi Luwero oba wano ene Kapeeka gino sale gyali bali then ate Gayaza Road simanyi n'ekikulu nti enguudo esinga mubusaabala naye basajja balungi enguudo esinga bayinako boogera bulungi bantu balamu beba Bugwe mubanoonyeeko baganda baffe ate osobola ogenda mu Villas ekibuga ekiteeketeeke ekiwedde Uganda empya mu Uganda Hampam Villas osobola okubeera nga naye ogendayo ne weggulira ennyumba enteeketeeke obulungi ng'environment nnungi osobola ogulayo ettaka ne mubeera mu bantu kwegamba ebintu ebisunsule ebintu ebiteeketeeke kireetera abantu nammwe okubeera nga mweteeseteese ekimala awantu wano okuliza abaana bo nga tewesitala awantu wano ogamba nti bannange wano nkyazaawo hamu eri mu Arkwright wano babeera Ntebe Wakiso district ate ayagala emmotoka genda kusula motors basangibwa Kibuye Salama Road junction eva ku Kalenda ng'ogenda ku Lwebusaabala ku African Oil awo oba oyinza okuyita ku simu 070 direct obeera oyogera ne Sula Motors bagula emmotoka empya n'enkadde bakola bata bakola swap byonna babikola ku Sula Motors ne Sula Motors ekimunnangisa nti waali waawe tagenda kusenguka ate tasobola kubula kubanga musajja wa mu kibuga famire ye maama bwe bakadde be baganda be bali around that's why nkama ntosobola okusindika sente zo bwe ziwera ne bakuwa emmotoka banoyogeramu ekyo kye bakolera emmotoka neetuuka ku bantu bo nekakasa mwekakasa manyi wamusanga Sula Motors tumanyi Bugwe tumanyi mu mbeera eyo nanga bebe nekakasa era abantu bangi batugamba nti obalangire naye omuntu nga simwekakasa sinawe nja kumujja simanyi wa tewabeera mugaso kale tubatadde makwano gyaffe mwenna batugoberedde emboozi ewanvuyemu olw'obudde ne tutuuka ne ku mataala naye ng'ekikulu kya byonna tuba tuyisawo obubaka obwo ategeere tuliwo lwa nsi yaffe Uganda twagala ensi yaffe so tutulidde nnyo baganda baffe abagenda mu nsi ez'enjawulo munoonye kasenda era tulya ne baganda baffe mwe basigala emabega nga mulina obbeererawo abantu bano okutuuka ku n'abaana abalina ba ex muleme kukola bintu emujja kwejjusa bw'oba omusajja wamwagalako oba wamuzaalamu ati wamuzaalamu mukama akwadde omukisa ate n'akwongerayo tomanyi oba gwalina mukisa gwe oba kyali kikimuvinga n'obulamu obulala tomusasuza bukyayi so leka kukola kintu kyojja kwejjusa omutima gwo kibeere nga kigulumiriza abantu bangi bakoze ebintu emitima gyabwe nakati gikaaba emitima gyabwe osobola okudda ate ne biddayo emabega nze lujja mbadde ne full figure wamu ne Hajat Husna Muwanga okuva e London UK watu raira twegaseko kulaba nti emboozi ne batuukako bulungi Katonda batukuumire paka ate tuladdamu okukwata amannya gange nze Nsuuga Mustafa
nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo tubaye tulaba nga yebatadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda okufuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna. Ekisooka tagenda keera olunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajaleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.